tukyali kunyanjula film tugenda maaso bagamba Nansawudu Entertainment Uganda 10 beba nanyini stories oba nanyini ngero beba kutusizaako atenete nagambe tulekera kitundu kyaffe ekyokubiri tugitandise mbulambalamba nate tolina kuleka ndiosubwa entandikwa filimu egenda maaso twaga tubenga tumanya ku mulundi guno ludaje bigwera ne sinema batugamba ni filimu ya Kafeelu Jamada nze wange ndi muntu wa tukyali kunyanjula nze wange nzafu era nga birungi Halima ne kusukuleni kwalinyo nja kukuba empi mu matama ago ngaasenze era nga nenda kubulwa Rita tugenda kubatumulako mu sinema ekyali kunyanjula tugenda maaso tukyatandika butandisi siba talina mpisa so nga Kafeelu Jamada yakulembedde abazannyi inimu nawe omwana mu ekyali ntandikwa majadde jukira tugenda okukomekereza ekitundu kyaffe ekisooka yawo kisasalala nga bannaffe embeera si nnungi n'akamu Nanyonjo Sharifa ekyali ku ntandikwa Ndagire Fatuma tugenda kubatumulaba mbayise mu filimu yaffe etandika tukyali ku nyanjula yaayo era nga tugenda maaso gendereze ngenda bagoba nga tolina kuleka ndi osubwa Nandugwa Agnes wano ngenda kolagana n'oyo yekka amanyi jukira tukoma okulaba mutako ono sajja nga byaka akoze amateeka amakakali yogera yakola amateeka ag'enjawulo ennyo kati jukira alina entegeka ze ez'enjawulo ennyo amanti mama era zeetagala kulabika ni banne bonna bamanyako okuggyako abo ab'ekinywi kye n'otunula gamba bagamba ni Ssenyonja Nurdin Mugerwa Bashir Segawa Agundi ono ne filimu etandika butandisi Bukenya Robert Ashabaru Sempebwa Yosefu muno ekyandi ku nyanjula tutandika butandisi kati njiga bagamba ni Kigundu Hussein Jumba Hassan B ne Luze Sharia Mu na tugenda kubanga tubasinkana Kafeelu Jamada yakoze ku locations na kubula Rita golole makeup artist nga sina kyatula nti njaga ngololera yawa amateeka amapya amajagala kubanga omukazi yali anobye ekyo nakikkiriza naga kanobye amata kati ngenda kuba nfuna chance wasa omukyalo omulala mata yagezaako nnyo omussaako amateeka amalala amakakali kasita omukazi yeekomyawo kaka jukira omukazi bw'anoba maka ne yeekomyawo kitegeeza aba agonze buli kye banamugamba bajja kikola aba bajja kuvuga nga mbalaasi okkirize bibya kisiru Namatarani Nanyondo ye script writer ate nga Segawa Gundi ono ye screen player avume ekyatandika butandisi Kafeelu Jamada mwandiisi wa lugero nga sina kyakola era nga yayiiya olugero luno njagala olabe naye nga jjukira tufundikidde ekitundu ekisooka okuva no ng'agezezza kuleka alaba akawala kakirabo kano era n'akaliramu n'akanyonyolamu ng'omuzimu gwa kitaye gusula gumutuga ena kya so n'olw'ensonga eyo omwana alina okuleka akola kyonna kyonna ekisoboka nga niyeba okuleka bakkakanya omuzimu owo gulekerawo okutuga kiki bagamba ni Ssenyonja Nurdin editor filimu eno etandika ate nga naye y'omu bazannyi baayo negen tukyali ku nyanjula bagamba ni Kafeelu Jamada najagitendeka awo tuba tugisumuludde mu bulambalamba agasa era tube nga tumanya ekitundu kyaffe ekyokubiri luddawa gye kiggweera naye ng'ebintu byo birabika si birungi we tuli kaakano nno omwami akwala essimu otuseewa alina gwakubira eyo wala omaye kati kyetuba omaye nyina wenjagala okusooka kwekonako katono kati nze kamalirize kino kyenkola bwenkomawo nkukubire ojje tusisinkane alabika naye omwami ono ssebo tatudde enyugusamu ako mu mwiso obi naye gy'akoma okuyiiya neyo ensonga tugimalirize era alaba nga ensonga yonna ebadde esibye embeera erina okuleka neekolebwako kale webale nnyo wuuyo nagambe gwe bayita Kafeelu Jamada Original Names filimu gye tulaba emanyikiddwa ng'endagaano y'omugenzi munnange awuliriza amaloboozi abalokole wuuyo
Kakati mwanyinazi ekindeese nkuleetedde mawulire gassanyu otyo nti olubimbi lwe mbadde ntambuza maze ne ntuuka ku ki ne ndugusa omukazi mufunye twakanyizaga n'abazadde be ne tukanya buli kimu era ku nkomerero ya sabbiti eno ngenda mu kima kaakati kye njagala weetegeke bwe kuba kunoonya kadde ginoonye n'emikwano gigambe essaawa ey'embaga esembedde sabbiti eno tugende tunoonya ng'amugamba ni bulijjo kyembadde nkugamba kireka kyawere agamba mwannyina yalinga amukubira amasimu ng'amugambe waka watabuse kati ye kye yakoze kwe kulekani afunayo omuntu omulala okugatta ku maama keefu omukazi owokubiri kani ng'amuga ekintu kye bakoze si kirungi zaalidde lwaki mukazi wo omugattako omukazi omulala kiki kyatakola naye omukazi nga buli kimu abadde nga akolera buli kimu kati ng'amugamba lesa kkubira essimu gagambe waka watabuse omukazi takyampulira alinga yenna nnyinimu oyo wali sikyayogera omukazi gwowolereza takyategeera tudde mu maka gange lw'abaana n'agamba omukazi yaŋŋamba ne wali aliwo lw'abaana takyaliwo lwange era sikyamugaa kintu kyonna n'awulira kadi omukazi gw'ogamba mu buli kimu akinkolera erawo lw'abaana nze bw'abanga aliwo lw'abaana nze neetaaga omukazi aliwo ku lwange kambuuze abaana abamwana munze abaana si babo bange gwe tobaagala mbaagala ensonga ebakayanya y'abaana omukwano agwawuza n'agamba ni omanye ekintu kiri nti omukazi bw'azaala omukwano agwawuzaamu ogumu gudda ku baana omulala ne gudda ku ggwe kyovula kati omukwano guba gwa kitundu n'abasajja be baba kasita omukazi azaala omukwano ogumu gudda ku baana kyovula abakyala olumu bakwatibwa ebbuba ku baana baabwe ng'omusajja yagadde nnyo abaana wasa mugumba kubanga omugumba yatayawuza mu mukwano w'abaana kati ng'amugamba saana mukazi kunjawulizaamu mu baana mukwano kati kumba ono y'omukwano aba agwagala mulamba kyekyo kati ng'amugamba kati gw'ogenda okuwasa ye taazaale ogenda kulekani oleeta mugumba oyagala kuwa mukwano buli ssaawa toyagala awule ayagala babe nga bamufaako nnyo ye first born balina omufaako nga wekiragirwa kakati nomunange omukyala ali eno maama keefa manye omusajja bw'atandika okulagania ku kyayo olina okuyiga okwezzaako fira wabeewo abalala abo baba ayinza okukulaba munnange naawe katandika okwetonaatona we yeepiripimpa yeetonaatona buli wamu kaseera kano abe ng'ageza kulekani alabika bulungi tugenda maaso ne sineema era twagala okumanya ludaaje biggwera kubanga mukazi wattu embeera gy'alimu tulengera ddala nga si nnungi kati asooka neeyambaza bulungi n'asooka anyuma njagala olabe yasooka neeyambaza bulungi nnyo n'anyuma mwami ali eri agenda kuwasa kati kye yakola nga ajja kusinkana mulamu we kati ng'amugamba mulamu w'otuukidde naye mulamu ne bwona ng'amugamba nebawe abadde wano omusajja bw'atusalawo nti agenda omanye ebintu bino eby'abasajja bizibu bimusaza omusajja bw'agamba nti ngenda kukola kino kizibu nnyo okuleka nikisazibwamu nze mwanyoka ekyokuwasa sandi kati nga mugasiffuddeyo awasa oba awasa ziri ezi naye ensonga ezinnemesa kuye ziri bbiri sooka ekisooka zaagala muleeta mumaka seba omusajja agala kuwasiza mu nnyumba mwendi tubeeremu babiri naye kakati mukazi gwe bwekibanga obugoma akuna musajja tewakyali kwawulwa era ne bwawasiza mu nnyumba obanga yafuuka mwennyina kikikola makulu naye ate abo byakatonda simutegedde kani ng'agamba ekiba bwe kityo emba abasajja bakyawasiza ebyo bakyabikola ne bawasa mu nnyumba emu ne bassamu abakazi babiri kweri embeera eyo gyalowoolezamu mbu osimanya mulete mu nnyumba mwoli nze sigenda kukkiriziga ekyo sigenda kikkiriza adda banange sebo walinga kali n'omusajja gw'ozannya n'okuzannya abasajja baabanga bakambwe ab'edda ayagala okukola apangisa omuzigo gumu nga mulimu abakazi basatu waliwo asula mu nsonda eri eyesigiri kumpi waliwo asula sayidi yeeno engulu ensonda zonna balekawo ensonda emu eriraanye omulyango gibatasula naye nga bakazi be bonna bonna abeera nabo ono yagamba nteekeddwa okuleka nimbaako kyenjeeya ye mwannyina senga w'abaana bono byaba katonda kati bya katonda aba ali wano essimu ng'emukubirwa ensonga we yaginnyonnyodde mwannyina ebadde endala kati nga mugamba byaka obadde otuuseewo wajja otuuse mu kutambula kwo
kati mbadde nkusaba nga mugamba omanyi okowa sooka ojjembeko kyenkubuulira kubanga mukazi woono amubuulidde kirala omwami ayagala kuwasa naye ayagala kuwasiza mu nju ekyo ate muganda we takkiriziganya nakyo ye Rwani Yandamata Nannyondo Original Names kwegayirira nga mugakwale ekkuba okyuse okomewo wano bambi yamugakwale ekkuba okyuse okomewo wano annange bamutambuza ne badda ne mukati nkoyindi ajja kujja kati mbadde njagala bw'atuuka goddeyo aleme kusanga gwe sooka ogende abe nga takusangawo ambeerewo nedda njagala tubyogereko nga wendi nange wendi nga naye njagala abyogera mpayirize bulungi nnyo nga wendi mulamu baawo omwerabidde kani nga mugaa tomanyi bbaawo mbeera ze kulatera kyoyagala akusanga wano amanye nti buli kingenda omuga atusose ku kyeteesezo oyagala kuleeta buzibu genda nja kuba genda buli kimu nja kigamba bannange amatama naawe mukazi emputtu yaki bajja kukwabya amatama ate onkaabirire wano omanyi bwakuba alwana nga fulungu zanya n'okuzanya va wano genda njagala akomewo munenye nga toliiwo nkukubira nkubuulira ebigenze mu maaso kati yamusuubiza mu buli kibana abateesezzaako ajja kuba amubuulira munnange mukyala ng'ayitawo nti omukazi ogenda muwasiza mu nyumba ya mama kefu ani kakati bwajja nga afuna obutebe nga batuula wano ono ng'agamba ni munnange baŋŋambye nti ogenda kuwasiza mu nnyumba y'omukyalo omukulu mwagala muwa butwa wabula n'eki kye mubala teka mu nyumba ya mama kefa n'agamba togenda wassa mukazi omuteeke mu nnyumba ya mama kefa tukiganye teka mu nyumba mama kefa mwe ngenda omuteeka sirimirizaamu lwaki ogenda maaso n'okwogera ekintu ekyo meka balina oyinza okukola ekintu ekyobusuulu ekyo kyenyumirizaamu byendaba nze nkola nze nkola byenjagala ate njagadde kuwasa mukazi atoŋŋaana naye nga kiki ekyo lwaki munnemesa mukazi gwange gwe ngenda okuwasa mumwogerako mumuli bubi sinaaba na kumuleeta mumwogerera mwagala kumutuga kati munyega talina byakutuluka naye nga bulijjo bagamba ebizibu ebiri ewange nga temubinyegako nsazeewo nange mbeeko akantu nange njagala nkola ekyo temunnemesa njagala kukolako ekintu ekinansanyusa obulamu mwagala kulwana ki njagala kuwasa mutumbidde mwepika mwepima talina byakutulugunya ebyo byogamba omukazi akubonyabonya tewaliwo kyakutulugunyaawo dakutulugunya wandibaddeko n'ekyo ekiseera ekigumidde mu bulago bino biseera bagambe yo mbwagumidde ekiseera mu bulago kinene nnyo seerabirira engeri gye bamulabiriramu n'agamba tebamulabirira naye ng'atagumidde ekiseera aba mubi tegere mbadde aba awaayiriza wuliriza kankubuulire sigenda kuwerekera bireke ate njagala leero kino okimanye igwe sikyalina mwannyoko kale lekayo tiwali buzibu nange sikyali muganda wo sikyali kirabe newekisisinye twenge ekitwalira nyina waakyo olugambo kati sisinye ndabe oba simuleete ndabe oba simunone muleete bwe manyenda ate gwandagira nti ŋŋende gwandagira ono byaka mukambwe kyonna kitwazanga obugere kati gwe bunira abooluganda bagamba bita naye beerangira ono n'amugamba bakukuza kwawukana twawukane kati ate nkulaga nja kumuleeta era n'abagamba ekibani omukazi abakozi obubi nemerayo efirimu egenda maaso katonda watu munnange oluvannyuma ekiri ewaka annange mukazi ono antamye omukazi ono mpulira antamye alo wasiza otya luka banange nze nsaba onsonyiwe neebase nnyo
yabadde alina pulogulaamu obudde bwamuyiseeko. Nkereye nnyo. Buli webaka Nze mu nju nsulamu na mutujju. omanyi omwami yenna bw'oba olina pulogulaamu gy'osuze naye omukyala w'omunanga aba alina okuzuukusaako. kati omukyala ono teyamuzuukusa, omukazi ono yeesiza ddala si bulungi, Wagambye okere. yeesiza ddala bubi nnyo. Akuwadde wadde. yadde amugambye ajja keera naye tasobodde kuleka ndi amukeeza. Kakati wandese. Nkoze ntya kati olwo. ng'osula n'omukazi pulogulaamu zonna abazimanyi, abakimanyi omwami akeera kacayi aba alina okukeera n'akafumba n'akutegekera, ono tebamutegekedde. mukazi naye akeera kwebaka. ago nno amaka muba temuli mukisa okugjako ebisiraani. kasita amaka gabulamu okutegeeragana, Unju ne maama omukisa guba guweereddewo ddala. mufulume nange kinnuma era neebuuza lwaki taata tatwagala. tulina okubakwa abaana nabo bakyebuuza kati. tugenda olutalo lubeerawo waka, maama agamba afa nnyo ku baana be, naye ate ye taata agamba nti gwe twala ebyana byo bijje wano. ebigambo bwe bigwa mu matu g'abaana biba biraga nti kitaabwe alabika tabaliiko, era taata waabwe tabaagalye ddala, olw'ensonga mbu omukwano gwa maama waabwe gwadda nnyo ku sayidi y'abaana n'agujja ku taata. ate ono yeetaaga nnyo kulekani aba alabirirwa buli kadde, naye ayagala abe nga alabirirwa ng'omwana. Oni tuveewo ekyokukola nkigambire ewala. kale nnemugaa tusooke tunoonye engeri gye tuva wano. baba bali awo zanya bajja mulirwana kuzanya nga ggwe iye nga bwe kano kabeesibyeko mukagala kuzanya, kumbe kawuli wano waliwo omukolo gw'embaga. Wako. tebabanga bakeewala, baagala kalyako mmere. akati Taata akola ebintu bingi mu nju omwo ng'alwanirira eddembe ly'ennyonyi. kati munnange bano balina ebizibu byabwe waka wano, kuba ne taata naye mbw alina ebintu byakola bingi mu nju enkanda ng'alwanirira eddembe lye ng'omuntu. ggwe so ate kino kivudde kuleka ne bo banyigirizibwa. kwasikyo eddembe lyo lijja kuggibwako n'agamba olina okuleka ni weerwanako, waawo kuba naffe twagala kuyiya ngeri gye tuneerwanako. taata mu nju alwanirira eddembe lye ng'omuntu, naffe twagala tulwanirira eddembe lyaffe ng'abaana. eddembe lyaffe teritugibwako, kwe kuyitawo. obwana butandise okuyiiya. Bana Musa. Wanji. kati munnange yiiyo Joyambadde siiyo. Yiyi ate ntya Ekisooka. Wele. Tula mu ntebe yonna. Kujja nga maze kakasa terimu omusumani kalabula kanzu yange. Ekyokubiri wulira amateeka agali mu kweyazika. lyanga weegendereza. ekkanzu eyo njagala nnyo, bw'oba otuula omusumaali tegugiyiza mubaamu entebe egibaamu emisumaali. Yo. ate bw'oba oli ku mmere kyentegedde mugenda ku mmere toyiwaamu supu, togireeta ng'etobya ebinyeebwa, togiyiwaamu amazzi g'endagala. Kanzu yange okuyulika. Osegedde. owulidde bw'oyuza ekkanzu eyo gula mpya. okubyewala nokwata obukwasi mu nsawo y'ekkanzu kati nga mugamba naye naawe leka kumala ku mirembe. Mukolo. ekkanzu bagimwazise tageza n'aterekamu esente, ayinza otuuka eyo mbu n'akwata mu nsawo z'ekkanzu. kwata ekkanzu yo, takkirizibwa kwata mu nsawo zaayo. Kubeera omwavu ate nga kati nga muganda eno naawe olabye n'ebizibu, gwe mwavu gwe w'entondo. olaba neggwa kati nga muganda ekkanzu ogimpa olinga atampadde naawe. kale ate nze musawa ekkanzu ogimpa oyogerako ebigambo bingi, situla ku misumaali, nze mba nagenze tula ku misumaali. kati nga mugayiga amateeka g'okweyazika, omwavu taba na ntondo. beggars no choice, omukolo obeera ku mateeka. kati oba toyagala kuba mateeka, gendamu ebyo ebisaati byo. owulidde, bw'olimanya nti okugula emakanzu kya bbeeyi oligigula. annange muntu n'akwogerera nakufuuka okwogerera. Olera n'atugoba nawo. Aba kaakati ngamba nga tayagala muwulire. ekyo nekitegeeza tubugguliza Ekyo kitema. bano baagala nnyo okumanya lwaki maama waba ayomba ne taata, bano bo babagobawo. kyo ki ekiba kigenda mu maaso. Zokka. Nze sirina nsobi gye mbayigiriza. Zikitamu. kati ng'agamba ne taata buli kimu agamba nti gwe wetuyigiriza ebintu ebitali birungi. Mugambeko nga mugende taata lwaki tomubuulirira. baana bange munveeko munange, mwagala kunkubya. mumumanyi. taata mwe nga yakambuwala. Olaba naawo. kati nga mugamba gwe kootandise okumutenda maaso, Maama we era nga twagala tube nga tulaba ku mulundi guno.
wenyini wetwakoma wetwatandikira mbuki kati yakabuuza ebintu bino byonna ebigenda maaso nnyoko yakubuulidde kiyakugambye nakanyagala ombuli ennyoko yagambye eki nze maama yaŋŋamba era byakumpasa ate era naŋŋamba gompasa kati lwaki oyogera nga atadde empafu mukamwa kati nze njogere ntya era nze munange baŋŋamba nawulire n'ebigambo mbuomuzimu eguba omuntu yalaama nga tannafa bw'ogaana kye yalaama mbu omuzimu gukutuga kati oyagala omuzimu gukutuge nagamba niolaba nze ebintu bino saagala naye ngembe nga nkutulugunya nange kenyini kitaawe yandekera obuzibu obwo kuba namuwola sente ni sente n'alyoka ŋŋamba mbu simanyi nkuwase kaakati buli kaseera abeera ntuga mbuuza lwaki towasa mwana emirembe neginzigwako munange nange neŋŋamba kenzija omwana ndabe nga muwasa naawe nkuwase ekintu ekyo kitaawe alekerawo okuntuga nagaa naye guba tokyagala nze sijja kiremerako naye nze ngenda kugamba omuzimu gwa kitaawo naawe gukutugemuko owulire bwekibeera nga omuzimu gukutuga kubanza ebyomuzimu okuntuga obwomu nga gw'olyawo afazaali gukujjemu eddooka oli tumanye ennono yajeema naye omuzimu gwamutugamuko ekyo nakitegeera owulidde njagala gukugwa wazibu bannange naawe toogera nawe ku bya muzimu bagamba gutuga bulala munange toyita omuzimu gwa taata toguyita kati waki ogenda maaso n'obutandika okuleka bintu ebyo byotandika gwe byokulowooza nti simanyi nali mukwano gwa kitaawo sanga lowooze ni ndi kitaawo kitaawo yakundekeranga bbaawo yakumpa oli muto yesaawa okule kati tandika okwetikka ebyabakulu lyobadde weetika osaasirwa owulira toddamu kuŋŋamba mbu simanyi omupita taatawo bambi abaana bano engeri gye babadde abato mutakono buli wajjange waka nga bamuyita taata naye taata naye yagenda n'akwegamba n'akimala bannange sinzanga mama kefa wannyonnyodde mulinga abagala omwonoonera obwonoonezi kaakati munnange oluvannyuma bwonnyonnyodde n'enkite waliwo mukwano gwa munnaffe mukwano gwa byaka kati omanyi omuntu wabeera mukwano gwo n'ewaka abakyaliiwo tuba tukikola kaakati bano ekibatawaanya ndi mukazi bukazi ono naye agamba ni munnange nange siina kyakola nalagirwa ng'omukazi azze nga ayagala okumanya nsonga ki jjukira mukwano gwa byaka naye ate mukazi wa byaka akomplaininga nnyo kirabika famire y'omwana ono baagala kumulabika ne bamutwalako obufumbo ye omukyalo oli akiraba nga abaagala omutwalako obufumbo efirimu egenda maaso kaakati munnange oluvannyuma nga tukwate kuba otudde ewa senga aba ali wano ng'ono kati nga mugamba ni senga kiraba ate mulaba buli wamu wonna we mbadde musuubiro munoonya ngenzeewo naye kirabo simulaba ate ne maama naye mubuuziza nga gamba talina gye yamusindise kireka kirabo yayiza okutambula yekka kati senga okuvala yakimanya ni muwala we baagala kumutwala mu bufumbo nga tanneetuuka afubanga bw'asobola okumanya amayitire ge buli waba atambudde kati yamugamba nkuumiraako edduuka ndabe kirabo ali luddawa kati kumbe musajja mukulu yuno amagezi gamweseda yawola omusajja miliyoni 2 agala kutwala muntu kati nga tamukubirako ku ssimu yekubuuza bino oba ontegedde bannange bwovudde wa kitaawo omugenzi ono ali emagombe yamukanze kanze omuzimu agulaba seba yafuna obubaka okuva mu bafu kati yamugamba njagala mbe nga nkulaba waliwo ekiriwo waliwo obubaka taata waayina be yaŋŋambye enkole engeri gye tuli twali ba mukwano nnyo n'omuzimu gujja tuteesa naye gulina kye gwaŋŋambye enkole ate olina okwanguwa kuba gwagambye ebintu bino tubyanguye tetulina kulwawo kati ng'amugamba njagala kugenda okudda akawungeezi agulabye ku makya omuzimu kati ono amukubira essimu mu ttuntu lino naye ayagala omuzimu guno agende okuddamu okugulaba akawungeezi nga bamaze okulabagana n'omuwala era nga nekyamugamba amaze okkimuwa kati ngamugamba munnange nze siina buzibu bw'oba toyagala bintu bya muzimu bye gugambye tewali buzibu naye gunajja eyo
lwakuba guwalula nnyo ate kati gwe engeri gy'oli omwana omuto saagala gukuwalule kaneri wali eri emmanga kati ng'asooka amulagirira butereevu ayagala amusinkane byakukubaawo ate yangu wasina budde nyine byokola bingi laavu yennyini eringa eri kuwooda byampaka muzimu gugambye mpitaako nze ŋŋambe yitawo wano ajja natuuka ku ŋŋoma agambe ni omuzimu gugambye kibe munnange oluvannyuma kati nga bw'okkiriza okuteeka endagaano y'omugenzi mu nkola kati kotandika okukungula ebibala omanye nti taatawo yali takola ki yali akuyiiyiza okitegedde kwata Zani zizo omusajja yajja ne ssente zonna n'agamba ni omuzimu okulaga ndi olina okusanyuka gugambye oye nsooke nkuweeyo kasente ogule engoye olabike obulungi enviiri ozikole oguleyo ne ku kizigu obe ng'onyirira omuzimu gwagala kulaba ng'otemagana yes sir Ha? nenza nnyo sebo neyanzirike osiimye yes sir kati gendo zikoze omwana ono obwedda tannaba kubaako we yafukamidde kyaliwo komawo n'agamba gwe tofayo sente weeziri amwadde emitwalo 6 taatawo yali bannanga abasajja bagawa we bano tebakyasangika baba bamuda lwasa 2 katogo bwe bityo ebyengero kati ng'amugamba otandise olengera ebyengera kitaawo bye yali akwagaliza tajowaneta gwe tolina kulabika ni obonaabona abasajja abakatogo si byenze owulidde fena yes sir genda na kati genda okole enviiri ezo yanguwa ofune ne ku muswaki ogule ne ku ddagala ly'amannyo enkya njagala okomewo nga mmere osinga awo kakati bannaye kaakati ogenda okuva eyo tya onaabuuza naye ekintu kino nga si kirungi omukazi ali eri akaaba tetuganye munnange endagaano zaaliwo endagaano na biki maama wa kirabo yagamba bbaawe yamugamba omwana bamuweeyo oba ali ku myaka ki oba ali ku myaka ki omwana alina okuweebwayo alabira ddala kati munnange oba omusajja mufumbo oba kiki nze omwami ekyo kye yaŋŋamba era embeera eno eriwo yakolebwa ku ngeri ya ndagaano nnyo kaakati era ndowooza enkunnyonnyodde naawe genda kyoba n'amugamba nti kyoba olina okukola genda omukazi omunnyonnyole bw'otyo kati seba omukazi oli mukyala wa byakama omukulu yabadde ayisemu ono n'amugamba ni genda abantu bano obeeko engeri gy'obagambako bakome naye nga okusinziira oli byaka kye yasazeewo ayinza okisazaamu ekyokwagala okuwasa omwana ono yanneetaaga ate siri mwetegefu kuva ku ndagaano ya ono yagamba ebintu byonna ebyogerwa bituufu era teyandiyagadde muwala wagenda afumbirwe maka ga bya Katonda kubanga kirabikanga muwala wagenda okusatula obufumbo obulwadde bwasanze buyimiridde naye ate endagaano si wakugivaako kali kumbe senga abadde anoonya omwana ono amanye luddawa waali naganya okutambula ebintu ebyo otandise ogenda maaso weekozaakoza weebuzaabuza ovaawa kati kumbe omwana ono yaweereddwa ssente era byakatonda amugambye agende yeekoleko n'agamba senga nze toddamu na bintu byakumboggolera ebyo omusajja akawadde emitwalo 6 kati kawulira kataama tali muzimu gigenda kukuba byengo nagamba omusajja yagambye mbwe yakulimbalimba kamugamba ni omusajja yagambye emizimu gigenda kunkuba twala eri oyagala kutandika bwenzi mu lutwe kati laba bakuyise kuwa sente yakuyise akuwe sente zireete wano kandabe sente zakuwadde gwe mulimba nagamba ni senga olimba zimpade omusajja sente azimpadde oziraba nazimukanyakulako mpa sente omusajja zampadde sigenda zikuwa senga mpa sente zange mu bulungi senga sente ezo zikulaze siyombye naye mpa sente zange omwana atandise okwenyola ne sengaawe senga naye mpa sente zange omusajja ambadde sente zanviiri jawaye senga enviiri sente zange ebintu bitandise okulabika ne bikyuka efirimu egenda mu maaso oluvannyuma bannaffe baabano bali wano ewaka batudde basowodde kale baba bakyasowodde ogenda okweregereza senkagala akomyewo eyo yembeera mu abaagala nga basiiwusa ate nga n'enjala ebaluma nga tewaliwo aleekaana yava akeberako mu kisenge alaba alingizaayo buli kaseera era aba anoonya akantu akamuyombe ataliviira kaawo
bannange ulalo mutudde ntebe muzitudde muzigubya batudde mu ntebe bazikoza bannange ayina oluba oli aboggola tamanyira ddu yakubaka n'oluba ne kawulira ne kamunguluza omusiru abadanzise kano katunulanga akabikiddwa bannange omusajja aboggola bannange bambi ennaku neerabika okuva essanyu weryaggwawo mu maka oba okuva enkolagana weyaggwa wakati wa maama ne taata ate abaana be batandika okuleekani be bakifuna mu kyobula abaganda balugera ne bakugamba nti enjovu ebbiri we zirwanira omuddo gubonaabona olugero lulimu amakulu mangi nnyo so munnange luba lusaanidde okuleekani lwakwegendereza wakati okusyawa maama ate abasajja bwe batyo oba lwaki kiba bwe kityo simanyi naye omusajja kasita akyawa omukazi n'abaana be yazaala abakyawa oba lwaki kizibu nno kyakunnyonnyola naye omulala jaggamba ndi buba busiru naye ng'oluusi si bwe kiba musajja wayagala omukazi n'abaana aba abaagala nnyo kati buno butandise okuva mu langi entuufu ey'okufaanana taata waabo omanyi omusajja akyawa abaana ne balekerawo n'omufaanana ozannya n'okuzannya bambi bwatandika kulukusa ku maziga ne bugenda mu maaso n'ekyokoza ku munye naye nga kiki kye tugenda okuleeka ntukola beebuuza kye balina okukola era nansobi ki gye baakola nawaawe baagenda obukyamu okutuuka okuba nti taata waabwe abayisa bw'ati ono ennaku emuli bubi jjukirako kaali kaakowawodde ewaka wano era ne kagamba mukulu waako twalimu tuyiiya pulaani ey'okuleeka ntuvaawo yamugaa twalimu tuyiiza pulaani ey'okuva wano baabirowoozaamu naye nga myaka kijjowa ebirowoozo emyaka gino okutandika okwerowolerereza n'okuleeka nigifumintiriza ku binene ebitajja mu buzito bwabyo bambi oba obukozi bubi bwalowooza buli kamu kalowooza naye nga bw'omanyi omukulu aba mukulu yajja akwate ku muto ekyamazima kitaawe waabwe yabazaala ne mama waabwe yabazaala sigamba niba baana ba mukazi mulala oba baana bajja na nnyina nakulaba ajja tutaasa naganze mbadde njiiya oba twalibadde tugenda ewa ssenga oba ewa jjajja kubanga wano kirabika emirembe tewali nnaku zaakuboggolerwa gwe mpitaako naawe byawooda mpitaako wano yitawo mangu yitawo yangu waggoogalamira eri kikino ekyo kiki kyekiri awo nagambye ekyeggulo kati bwe banagambye obufulumye lwaki bukyali mu kisenge kya mukyala wange yamugambye afulumye obuliri buno mulimu ekitanda ky'abaana bagenda kubanga ono asula n'abaana be sikisobola bannange nze ekitanda kizitowa oyagala kundaba mukama oyagala kumpisa mu maaso okugamba kino nziramu bannange sinakuddamu baali bakutuzeeko gwe mukazi gwe sagamba luli nti nja kutuga ndi kutuga sagamba okutuga gwe nenkukuba nkutuga ondabe bavayo misinde katonda bwati omusajja atami baana bange simanyi nakumanya muje tugende ekyamazima kitamu afuuse engo kakati yabataaguula badduka buddusi bufumbo obumu bwagalwa naye obulala obudduka embeera etaama n'obuvaamu batambulirawo ekyo kyekiri awo omusajja afuuse ekirala kakati no tugenda okuvaayo obwedde akunoonya gwovaawo ono kirabo bwe yakomawo abye sente ng'amugamba ni senga bw'atandise okubba sente zange azibbye kwini mbadde gweyita sengaawo mbadde nawe sengaawo nagaa senga oyo alina ebintu byatandise okuleekani ayingiramu byatasobola nze gwolaba nsomedde mbugubi embeera ebadde enkuba buli lunaku ngalamira kibooko ensi endi bubi ensabula manyi kibooko ekuba ensi ekuba kibooko n'amugamba ngenda yingira mu dduuka nze emitwalo gyange enkaga gyatute kumba ono baamulese akuuma naga kirabo ebyo ebintu byotandise okukola n'agamba siyinza nakukkiriza kuyingira edduuka lino gyo ebintu by'abandi byabwereere n'agamba senga ngambye enkuumewo vaayo
kirabo n'ensonyiwa suubi vaayo suubi naawe nonabika oyagala kunyingirira ayagala kujja ssebo mu bintu mu dduuka lya ssengaawe kubanga yatute ssente ze kaakati no ssebo senga kyeyakola ssente ng'azeetika ng'azireeta nga mugatagala kutumanyiira olowooza nti otugabirira nnyini oli mukudda nosilwaza abaana ba muganda wange olwo omweweesa obusente obwo tukole tutya nnyini oyagala okubba omutima gw'omwana omuto muli banaku ngalinga mugamba ekyobunaku tokyejjaako naye njagala kulaga nti nkutege muganda we yafa abooga gwe kyolina okumanya tolina kyoyinza kummanyisa nagandi gwe togenda kutulemesa kweni nkugambye sente zo nzikuddiza toddamuko omwana mwanyiza ze sente n'ebyokumuwasa byerabire ngenda kulagira kweyendi gwe omanyiire gwe ojja okundaba kaakati musajja mukulu intermediator alo mama kefa kati abaali wano nga mama kefa tamukubira essimu yukira tukomye okulaba mama kefa ng'anobye musajja amukubyemu empyawo ani n'amutugamu kirabo obufumbo buyinza okubaamu obw'emiggo naye obw'okutuga omusajja enkyayinza okukozesa ejjambiya kitegeeza nti nina obubaka bwo kati yamugamba mbadde nakyenjagala nkubuulire oli ludda wa ye okay kanzije zudde mwegase ne senga mulemese kati ssebo kano katandika okuyomba mu birungi gwe munemesezza nnyo naye omusajja njagadde omusajja mpadde akasente kati kulokuba nafunye omusajja nga bira sente mwegase ne senta munnemesese mubegase ne senga bamulemesese bembaga kati gwe kusuubi kulokuba oli awo yakwalina bwenzi wenna oli awo tolina namakulu oyinza n'okuba toli muganda wange otwesibako bwesibi kubanga tewali muganda wange ayinza kunnemesa kulekani yannemesa okufuna ekirungi nfunye ebirungi kati oli awo ennaku ekutte ekutuga kulwokuba oli mwana wa mupakasi oyinza n'okuba bakulonda bulonzi nga embeera nefutwa bannange enswala ekutte kyovana bannamawanga mwantama oli mubi nnyo mwana gwegwe tolina muganda wange era tolibeera nambwa nvuma okole kyonna kyoyagala naye togenda kufumbirwa ssebo byakatonda yamugamba byakatogenda mufumbirwa namugani olaba ngenda kulagirako bwereere akaana kewaga akaana kepika akaana nekemoola akaana nekajja kafuuka akaana efirimu egenda maaso kati ono yeewuunya nnyo muganda we baawe kati munnange gye baakola ono ssebo ng'ajjanga anyumiza maama keefa ng'amugamba nti munnange ekizibu kyabaawo n'alwala obulwadde n'amugamba nti munnange maama wa kiraba ngambye ebigambo bino nti embeera yonna eriwo egenda maaso buli kimu byakatonda kyakola kiri ku ndagaano kubanga bbaawe yali tannafa yalwala nnyo n'atuuka okuba niyeetaga ssente byakatonda n'amuwa miliyoni 2 naye bwe yabula kyamuddiza n'amuwa muwala we omuto bamusasulira ebbanja emitwe gyabwe gikola bulungi katonda wati oni agamba ekintu ekyo kifu nnyo kati omwana agenda kusasula ate ebbanja eryo magezi agenda sasula ebbanja mu ngeri ya ngwala tugendeyo njogereko ne taata keefa kati yamugamba gye tulina okukola nina kwogera ne bbaawo tuddeyo ewaka nziza n'amugamba ni omanye ekiri ewaka omusajja abadde amutuga tenga kigenzi wala obufumbo bwamwe nga bukaaye engeri gyendiwo nga mugamba naye kyemanyi ku luno tajja kutuga tugende ngezeeko okwogera naye engeri gyendiwo kwega tajja kutuga ensonyi ziyinza omukwata ngalabawo omuntu gw'obadde oliwa tugenda okuva eyo mbadde nva tonda nesanga senga munnange maama naye obwedde abwino yamutabani muwala we tamulaba ng'amugamba nti omanyi maama ekibadde bwe ngenzi ebyakatonda mpadde akasente kati obadde omulagaza kati ng'amugamba akasente akalaze senga n'akanyaga kati maama yamugamba naawe oli mutumbaavu nnyo esente ezo zibadde nnyingi kwega muntu abadde agenda kweyagala ali ne ku supu w'enkoko bando 5,500 ne mwana gwoliko byawo obusiru mwana wange maama yayomba buyombi mwana mugayavu nnyo alina obugayaavu mu byenfuna
omwana kwegamba sente omuntu alina ku magezi omwana owalaba okwata ku sente ozikukulira bukukulezi akwenenya nenkuwa ekitiibwa nga w'abaana bange kati kirabika omukazi ono anatise kulekanya nyengerera nali agenda mu maaso n'ayogera n'empulira ne ŋŋamba senga ayogedde kubanga senga aba mwami naye kakirabika bw'abanga ayagala muleetera bukodyo bwakumussa bwavu senga ŋŋenda mukyawa omwana gwalwanira si yamuzaala omwana nze kamuzaala muwaddeyo lwaki atumalako emirembe tayagala mwana nkubanga anyirira ayagala mwana asibe mu ngoye zisiibwamu kaakati ono bamuvumye bume batuuka n'okumwegaana ne si muganda we senga agenda okudda gwe yaleseewo ku byokwerinda ng'ayongobedde leka naawe ebbanga nga ddene yamuleseewo agira alonda ebijanjalo engeri gyali waaliteiro gwe kati kumbe kabadde kagenze maya ebirowoozo bibadde byatambudde dda kati ng'amugamba ssebo senga nkubuulire kiraba ava wano naye kirabo ssebo ayombye najjayo ne ku ngufu kyaŋŋambye nga sikibangawo bingi kyatanvumye nga tebakivumanga muntu ekereza ng'agamba era n'agamba bwe kiba bwe kityo mbu simanyi tumuveeko n'olw'ensonga eyo tesobola kuleka ntumulemesa n'ebyakatonda ng'afuuse byakatonda atandise n'okukyusa omwana wange embeera bw'ati omwana abadde ampulira okutuuka okubanda kyampulira nange nkibuuza ngamba bane tugenda kwata kweni gw'omanyi oba agenze wabya kati ng'asooka mbuuzayo bw'avudwa n'alazeewa nti ayinza okuba agenzeka bw'aba talika ali wa byakatonda bw'aba talika aba agenze wa byakatonda kati singa yatambulirawo Mami lukomanyi kati ng'onamugaaluka nkubuulire galula otegeeza kya ekintu kino tekijja kukola ye mama kefa tuvudde eri n'agandi ekintu kino tuteesezza tugende tulabe omusajja tuwugere naye ate oyagala kulekani okibuukamu genda kwegonza ano nga wooli naye olunabulawo kati ng'amugamba omwami mumanyi bwe tunaatuuka eka jjafuuka omuntu mulamu naye bw'onoovaawo kakati yaleeta n'obubaawo ennaku zino bwakubya akuba obubaawo mukazi we bakuba obubaawo abakuba omubbi ogiuzeeyuze obujulizi ogenda kuba obusaanyizaawo kati ng'onamugamba omanyi ky'olina okukola engeri gye kiri nti omwami buli kimu kyonna kyakola kiri ku ndagaano noonya endagaano endagaano eyo gye yafuna sajja gye yasayininga n'omukulu makansi ye mugenzi yazaala omwana ono gwagenda okuwasa byakatonda kati yamugani gwe noonya ndagaano gye baakola bwevaawe batewali bujulizi so baba bakyasobola okuleka ne babajja mu bufumbo omukyalo ono yali yeefulanye obufumbo tabwagala naye bannanga abwagala ono ge magezi ge yamuwa naye nno bannanga jjukire waka baavuddeyo ku mbirigo kati kwe kukyusa baddayo kino kye bayita okulebera alebera ave nadde eri ozannya n'okuzannya abakazi balebera bulijjo ebintu nga bibatabuseeko luka ng'ayitawo naye nga yeeyongerayo ogambye nti ogenda kufumbirwa kakati olukusa ono yalumbirawo n'amugamba gwani agambye nti ogenda okutumanyira wano maama n'amugamba nti sigwawo omwana nga okufumbirwa gw'omuzaala meka sente meka ezo sente meka naawe lwaki z'otufiiriza sente emitwalo 6 gye babadde bakutwala nze yampa emitwalo gyange 6 nsibe n'enviiri ngule n'engoye wulira bwe kyogera kyonna nga kivevenga gw'otuusa okufumbirwa gwe kyolina okumanya muganda wange watabeera nze nsalawo ezo sente kyolina okulabika nti tozibeerako abwadde emitwalo 6 gibadde gye5 singa n'agimuggyako n'azizaayo n'ejjukiro lyamugambye ojja kundaba ozizizza oyingirira mbita kukwatako olina kusoma gwe mwana gwe ebyo byoliko wano otulegesa ebikya sijja bikkiriza ateeka ngenda basi banze n'agamba emu n'ageza kumanyira mulamu mbasibye n'agamba ni amateeka galina gye gakoma ono omwana nze muzaala bw'oba toyagala afumbirwe genda owoga oba otangira obufumbo wange mwagala mu bufumbo omwami yandekawo nfunye omukaana atuwa ku ssente otulemesa mulamu saagala oyonooneke nyabo katike wajja kati ng'amugamba ojja kulabikanya olowoozagana amaka kulw'okuba oli senga olina wookoma si kutumanyira kulw'okuba oli senga genda naawe otereza amakaago wena naawe otunulanga ekiremye wano abaana bakulemera mu mugongo oli awo oli kubaffe abaazaala
genda totumalako mirembe era sagala kuddamu kulaba ne mubalamu bange mbajjeeyo mulamu kyatanjagaliza kalungi wabula ngenda nakumanjagala okukuuma eddembe yamugamba tebiwedde kufumbirwayo bamugobye senga ofunayo ku basajja ofumbirwe olaba namulangira obutafumbirwa ng'omukadde omanyi obutafumbirwa kibi kyekikuzunza omukazi omufumba ate oba ozunga ki oba olagawa kwegamba kiwali onoonye ba wakifuna dda n'otereera fwadde oswali kati ono yamuvuma ssebo maama bulijjo asirise ne yamutabula n'ajja akitegeera kaakati no bwe tuva eyo waliwo ajja emisinde wano adduka tamanyi bajaaji mpya emisinde gye yatakula bwadduka tamanyi bajaaji mpya kaakati munnange senga aba agenda baasi kakazi gwo nnemesa kali musajja mukulu yali wano kyava gyeyo essimu alo ofisa ono suspect gwe nagamba abatubonyabonya wuuno kakati mumukwa wali njagala munyweze wuuno ali nawuba embaliga alayika era anoonya byakubba mumukwa oba yamuwayiriza ki naye yamuwabira ku poliisi olumulabe n'agikubira poliisi enze kamubege yabadde akkirira eno mu kinonso agenda mu kinonso tatuuka mu kijonjo laba mbega omanyi omuntu gw'obegera mu mugongo kakasa takubulako omusajja omukulu okumulaba nga asotya ekintu ekyo kigamba kiba kiraze wala ate akaana ka mutwe nga musajja omukulu alina n'ebirevu ekimutambuza nga asotya ensi ebadde ki kati munnange ono yajja tagoba ate ono luka yajja agoba keefa nga mga abaana baleke basigale tuugere kati nga mbugamba omanye ekiriwo okugamba okuyuza endagaano nga n'abaana bawulira kati nga mugamba ekyendagaano tukoze ensobi nga mga tofaayo abadde atiddemu engeri gyamugambye agenda anoonye endagaano nga n'abaana bawulira abaana bayinza okuwulira ne bagamba taata maama yabbye endagaano yo kati ate ono oluka engeri gyali mukwano gwa byakatonda tabwebezza omukwano guyinza okufa kyekimuleesa emisinde n'amugambye endagaano bw'oba ogifunye onooba omaze okutta obujulizi naye abaana tebakola olugambo kale tewali buzibu oba naakusasula ki bannange musajja gombeereddewo mutaka ngaddayo oluvannyuma maama agenda okujja ate guki njagala kumanya kitange omuti maama mumbule taata wange anzaala yaani kubinangira nangamba bannange omwana yavubye nannangira nanga nti makansisi yali anzaala wangi maama lwaki ogambye lwaki muno wamugambe ndi makansisi si yamuzaala nze kituufu mama nti maama ekyo naye naawe ekiraba bulabi kubanga omuntu ababa bazaala nga muli baluganda muganda woba omwagaliza naye omuntu anjagala okuba ne buli kaseera enviiri zensiba ziringa butambi bwa sitoovu bubuno bwonna bulinga obubuliddwako cultivation ndowooza kati olaba okitegedde ebiseera ebisinga oluganda luggwawo wemulemagana okukkaanya buli omu naakwatagage ono ebiseera ebisinga oluganda lulina okuleka nulimirirawo ku mukwano omukwano ne guba mungi era buli omu naaba nga asapootinga munne tutambulirako bwe tuliko tudde ku gugwo kati nga mugamba ndowooza olengedde bulungi ekyaleese obuzibu wano tulina omulama gwe tugoba ate gwe olina omulama gw'onoonya mulala kale tuyinza kuleka ntuva ku mulamwa gwaffe ne tudda ku gugwo kati kirabika gwe wafuluma omulamwa gwaffe obanga yava mu kika kati noonya omulama gwe tuliko bw'onodda tujja kwaniriza nga ow'omunju naye kati oli weebweru togamba bantu betukola ate ngambya ogambye luka tanti luka agambye nti tuyinza ogamba taata naye ate nze ndaba yagenda omugamba wulira akaana kano maama kadi kamugambe ni maama luka yatukomyeko olugambo n'atugamba nti twogera naye nze ffe bo balabanga luka engeri gyaliwo olugambo manyi waliwo omusajja nga yeeyisanga mukazi ng'olugambo alina lungi ako maama
abantu banyumirwa nga balaba munnange maama ojja kwesiga lukoyo olabe nti alinga akuyamba naye abantu nga baagala nnyo okusekerera abali mu buzibu abantu abasinga baagala nnyo okulaba omuntu ali mu buzibu bo baseke ono agamba ni kituufu kye mwogera naye luka nedda muwakanira bugamba ni luka bumuwakanira kati nze kyenjagala kiri baasi njagala kundaga buli alemesa endagano y'omugezi kati ono naakomawo oyo kuba asazeewo alumbe nazaala we takyalina muka mukwano gwe kati yafuuka nazaala we ku sente za n'agaa ku sente ze nabawa njagala musonga busonzi ku muntu ogu oyo ayinza okuba ndi yalemesa embaga yaffe okubaawo Joani senga wamu mukubye ko we twogerera Joani ali mukomera kati maze omutereka bwe bawalemesa omulala naye mumwogere n'oyo mutereka ogw'omwana gwa guveewo tetujja kulemesebwa bwe tutyo kulw'okuba munnange mwajja ewo nnyo yekiise mumu yakulemesa ono yamugamba ebyokukulemesa munnange sijja kugamba ni baakulemesezza kuba akulemesa taliiwo olusenga senga oyo senga yabadde ayitiriza ennyo kwegamba olugezigezi lw'abasenga omanyi basenga bayitiriza olugezigezi n'abanga yazaala omwana n'alyoka afuga mulamwe n'abanga ye yamuwasa kyova olwo yamuyiridde olunyata abadde senga oyo nga yagala yamuyiridde olunyata saagala weeyiseeko njagala obere wa mazima oyogere nti nedda nze ŋŋaanye endagano y'omugenzi tegenda mukola nkusibe mukomera nkuteeke mukomera nesengaawo mubereeyo ono abadde alemesa ow'omumwa kawulidde ndi senga bamusibye kakati oddangayo ono abadde alemesa yawula senga musibe n'aganze nkitadde kyoteesa oba kyowabula kanigamuga ku nsonga eno olina ekintu kyonna ky'ogamba ono agamba siwali buzibu nkono ni baasi sanyufu ekyo oyagala ekyo ate gwe tolina buzibu yakakkanye ffenna abadde aleeta omuliro gumuweddemu ono byakatonda akyamusa oyinza omuleetako olugezigezi n'akukyamusa senga yaleese kati oba akaduuka ani akaliko kyemmanyi ndowooza kaggale ffenna nti binyeebwa n'emberenge byakugaga makuyana amalanga ali mukomera ebikunnembika binuune sukaali wamma byeyagale gundi sirika leka tumalirize kino bona boolina kyoyogero gyakyogera enkya ebintu ebyo byonna byonna byakulagira bulagizi laba mulamu ono bambi amuvumye erina n'embazi musobose oli avuma ala oba mbongereko andiyongeddeko olw'ensonga tomanya kaakati no maama bagenda kumwa obuvunaanyizibwa obw'okuleka ndi bategeka jjukira ye yakisaba n'agamba nekyasinga okwagala omwana waabe ng'avaawo mu mirembe oba mu nteekateeka ennungi kati senga yabadde aboggola ali eno ayogerera mukaama omanye eno gyade bayitemu bamuŋŋambire owulidde kati nze bansibidde weereere nze nange nadde enjogera nga bw'omanyi senga bw'ayogera naye kati ekintu ky'okunteeka mu komera kigenda kutereeza nsonga ki okimanyi bino byonna obyogera n'ebyakatonda abaddeka bateeseza ne maama n'ayogera bulungi nnyo sente mmeka ezeetaagisa okulayika ni emmere y'embago egula era byakatonda yakusibye okimanyi byakatonda atubonyaaboneza ku mwana waffe kadi senga yakyewuunya agamba ni byakatonda bw'abanga yansibye asabe nnyo ekkomera ne medifuluma kubanga wendifulumira ekkomera byakatonda nga ajja kunnyonnyoka kani ng'agamba alinde senga ssebo naye nga yeepika buli ekitandika kyonna kibaako n'ekkomo era bwe twogerera byakatonda talina kyekkola alina okuleka ndi asasula ye senga bw'atyo bwawera enkulukuutu kaakanno musajja mukulu yuno okolera oyo atambula nga mutayimbwa mumenyemu ekyalo kyonna yakyeddiza kaakati kumba ono ali waka babadde bamutuga n'adduka kati ali mu kunoonya byapa
simanyi ndagaano bamugani wofuna endagaano obufumbo bwo bulinnyemu kati aginoonya kyokka bulijjo yeefula omusajja tamwagala ne bamugamba yitawo okwetaba mu mbeera ey'okuba nti munnange eŋŋoma tayagala owulidde abakazi balina ebibasumbuwa omusajja n'omugamba kuteri kugenda maaso na kugenda maaso ate ng'okyamwagala kati oba okolawo ki naye endagaano eno omusajja yagiterekawa ebintu ebyamakulu babissa wansi wa kitanda mu kitanda wabaayo bitalina makulu wansi w'ekitanda buli waasuubira endagaano yakeberawo naye nga talina kyalaba buli wamu wonna waasuubira akebeddewo endagaano ebuzze sajja ono yaterekawo endagaano eri luddawa endagaano yeeyiko waapi endagaano ekyabuze kaakano wuno akomawo kamusange nga yeefulukuta leero ndowooza ajja kulaba ne ku njoka ze kali kumbe eno yaleseeyo obwana bubeere nga bulaba yaleseewo binocular surveillance cameras for the security purposes kati kumbe ziri cameras yaleseeyo oluusi enjala eziruma zifuna olufu ku maaso ziyinza obutalaba bulungi ono akyakebera anoonya ndagaano naye ne bamusanga oba ojja kunnyonnyola ndagaano buli wamu wagisuubira aginoonyaawo buli wasuubira endagaano aginoonyaawo wuno akomawo akomawo kati laba surveillance security gwe mapesa gamba mama tata ajja yangu amugamba okutuga kukomyewo mugamba ave mu position y'okutugwa kumbono mama omutuzaze omutuzaze omutuzajja neyeetereza bulungi laba kamera jobalaba ebyana ebirenzi tebyesigika biba byagala nnyo bamaama baabyo ono era abikuba empiya abasobola n'atuula ayina engeri gyakebera oba olina gwotuuyanirira kinkulaba otuuyana waye otunula butunuzi odise nogenda nemanya nkuwonye mbadde manyi togenda kudda kakasobwedde oli tuli wedda tetwagenze kyogamba siraba ndi muzibe saafulumye nga mwagenze kati kennakutuzeemu awe butuga obutugo obwo bwokka obutugo n'odduka yamutuzeemu obutugo nga 3-4 n'adduka mbadde manyi wadduse ogende todda mbadde manyi nkuwonye essanyu ly'ono omwami kusula yekka mu nnyumba ate n'aleeta eggaali endala besikuwa sente zemmere tukumba kati gasooka mubuuza wafumbye kati tewalese sente za mmere munnange we yamutuze n'adduka sente z'emmere yazimusabye ddi kati amubuuza oba yafumbye gwe banno nga bafumba bakazi banno bababa babamu tebabalekera sente kakati anda aleka sente eka azanga emmere eyidde kunkaka nfunayo omukazi mulala gwe obindezera ebyo kyobalaba njafuna n'abakazi ebweru abalala kyona kitunulanga okwo okunoba naye tekyagala lwaki togenda ovanga ku musajja akuwagira onobe banno bayiiya omukazi n'omuleka nga tomuwaddeza akameeza nenoddeyo n'oli enkoko ngaera abasajja abatumbaavu bwe baba naye ani aba yaguze enkoko eyo buli lunaku abeera amuvuma mu nsobi ze ezimu banesiina sabbuuni teyayozeza ngoye ewaka tewali sabbuuni tagula bintu waka bwemba siina sabbuuni notayoza ngoye zange ewamulwana teri sabbuuni atandise empisa z'omukyalo eri basaba omunnyo ne basaba ne ku sabbuuni
nze nyina okweyoleza sabuni anemati mbonebone nga anonya sente mberewo nkuyiyize ndi kati mukazi yeetaga sabuni kati yeetaga sente za mmere gwokola ki ebintu si birungi okutwaliza awamu kubuulira mama kefo nnoonya kati yamugamba olayiko olina kyoyagala gala kumanya naye ogenda kifuna naye nkubulira ojja kunfu gwe kinoonye ogenda kifuna tofaayo kiri mu kkubo kijja ndisebe buli lwenjogerako oyongeraku bwe nkugamba kino n'ozimba nga sekuko ne nkugamba kiri n'otumbira oti kati nyabo wafuuka mutumbizi wenna otumbidde otyo nkugambako toyagala kukola kye nkugamba tonjoleza tongololera tonfumbira owuza saakulekedde sente bakazi banna abafumba nga tebalekedde sente bo nga bayiya nga abakyala kikazi okuba ne sente y'ekikazi nga toyagala kugireetako najja kati amuvume era aleme kujja mu buliri ekikazi olemere watonobaako omukazi gwe bavuma anobako naye gwe tonoba oli awo ate totegeera saagala ng'asooka ajjayo essimu ye nage bamuyita Kafeero Jamaada gye bamubatiza ewaabwe eka ng'akwala essimu ye n'abaako gwakubira kyava atambula wano tujja okutandikira ekitundu ekyokusatu abadde birungi Halima Nakura Rita na Kafeero Jamaada Ssenyonja Nurdin ng'akwerezanga Medi abankuumire